Ku bizinga nga Jaguzi, Kunsa, Sagiti, Sigulu ne Dolwe ebisangibwa e Namayingo ne Mayuge abaayo embeera y'ebbeeyi y'amafuta ebasobedde. Bano nga kati amafuta bagagula wakati w'50 n'akakaaga buli lita, bagamba nti kitadde emirimu gyabwe gy'okuvuba mu kaseera akazibu ate nga n'ebyennyanja tebikyalabika. Amafuta galinnye, ekidomola kya ssente nnyingi, n'ogenda oleeta kilo 10, kilo 3, oteeka osasula abavubi ssente, ogenda olaba buli lunaku ng'okola loodi. Emirimu gyaffe gyo gigenda kufiira ddala olw'ensonga nti ekibadde kituyamba okubanga tukyasobola okuvuba kuba ebyennyanja bibadde bikyaliko akabeeyi waggulu, naye kati ke bitandise okukanga n'amafuta galinnye olwo tetusobola okuvuba kuba kutulemye. Zino amafuta tuli kugula 5. Ebbeeyi y'amafuta buli lunaku eri kweyongera. Catherine Nabongo nga kansala ku kizinga ky'e Jaguzi agamba nti ensonga y'amafuta okulinnya eremeseza n'abakyala abali embuto okufuna obujjanjabi obumala kubanga ebizinga bino tebirina malwaliro era ng'abantu obujjanjabi balina kubufuna ku lukalu. Okusinziira ku bbeeyi y'amafuta akutoola ku ssente kamaala ate ng'ozira busobozi enanda olwedde buti abasaada balekera okuvuba abantu tebalifuna ssente abajyayo ku ebyenanda maadi musira. Omubaka w'abavubuka mu buvanjuba Bernard Odoy agamba nti gavumenti yandifubye okulaba ng'eteeka ebintu ng'amalwaliro, amasomero n'ebirala ku bizinga okugondeza abantu obulamu. Abatuuze baagala gavumenti ebayambe ku nsonga y'amafuta ate nga bagagula mu disitulikiti eziriraanye ebizinga nga Jinja. Government must be deliberate in managing the transport system, but also bringing the social services here. When you fall sick, there is no ambulance to take you to a proper health facility. Tetulima tetulinaako nnimiro. Buli kimu ennyanja ye maama waffe kitaffe gye tufunamu ekyokulya. Tusaba gavumenti etutunulemu ku ky'amafuta. Wiiki ewedde abakulu okuva minisitule y'ebyamafuta baategeeza nga bbeeyi y'amafuta mu ggwanga bw'etanaba kutuuka ku bbeeyi yeesalira nga n'olwekyo tebalina kye bayinza kukola mu kiseera kino.